mbakulisayo nnyo nate amasanyazo gafage Uganda ndoza mugategeera tegesiga mwako babikola kubanga kati ngaye topic jembaddeko nti oyo aluza nti ngoye tujja kuzijja mu night rekole ngoye bagende bakoze mu store nti mwezi baagala kuleeta byewaabwe kampuni ye Kenya era waliwo omugyango bidesimu okuva e Kenya ng'alabika ndowooza nakubye ku night ne bamanyi kati ndowooza naye alowooza nti ndimu abo abagulwa no mine is risiko temuyinza kutandikawo kintu kiga nti immediate after midnight tekiriyo it would take you give people abayina gundi engoye zaabwe ziri ku ezijja n'obagamba nti from 5 years from now tukkiriza meanwhile nebo baagala bazijja China walabiye ko ndikugote tusobola ne bomuna akola mutya kubiramu kyonna tujja kikuba tujja kubanga b'abantu ye president bambi agenda n'alowooza nti bano balina capacity abaje basobola kola masiki ye president bano ababbi bamumu tikakati mugambe kakati emisolo gyonna gyalinye ne bomunalinyisa tujja kwambala ga Italy tetujja kugula bino bano abayindi bagende basombe babireete wano abantu baffe bagana okukola matiri eno bagirina wati bagirina zibalemye okukola olemedde okwekya omusito gw'ennyama olyokuba kuwa ekisambi kyente kaki bo Bamafia oluwulya president wayingidde nga baga nti kakati mugambe kakati gundi eri abantu balina bagula emiri bagule mujja kudduka teri kintu kyogamba nti kitandikira wenkya how prepared were you nti abo masitowa gaabwe naye twabakebedde balina kye balina nga jjo baali bawandise ebbaluwa mumutukirize tukime matiri e Kenya nga ne masiri zikubiriddwa Kenya bazireete wano olw'ekikampuni ekyabafedda you until you kill me naye tetujja kukkiriza abantu baffe kubonaabona Mafia ganga yo buli kya Museveni kyonna ekiyingiramu abantu batugire olaba mubba ssente abaana balema okudda mu ssomero kakati ono George ya checkinga mu Old Lady and Uganda bookshop nga yagala katabo kanaka why music can not understand mafias muleka kyamubuze anti bugwamu otwala ne bakukolera kumalamu omanyire Bamafia nabo olumba bugula kati nebujja ku website kubuteeka ku audio mubujjenga kundi nabo babugula ne babujjayo buleme bawemula kati gwe kalabako kano kenawandika edda kanawandika ngenda kufa kano nga manyi ngenda kufa yes era kyalinga nga kiramu nakwata ku bintu bingi ebitayogerekeka nakawandika kana akatabu kyobatoka nti obusika nakawandika authored on Wednesday July 2020 completed at my residence at Zana. I'm recovering from poison attack I suffered 2 weeks ago. Kiringa kiramu kiwali olesi kati gobadoga nti egundi nabagamba nti ani ayonona succession battle mu ggwanga bameze ba first family bibajonona benyeri bebe era nakino beberwanyisa bano bebikyeyira yes kuba president yakuze kakati oyagala batagala there must be a success nga Mugabe mukyala we yakiyiwa Habyarimana yakiyiwa era nkyogerako ti how first ladies bwe kintu kyabo nkugamba nti first families were preoccupied with the fight to protect the power through elections defeat of the incumbent. Due to panic, which is inevitable, members of the first family have devised means to ensure that the power does not slip through their hands and grow. One way to retain power is to have close relatives in the government or the ruling party. This, however, must occupy those positions that produce leaders in case the incumbent dies. In Malawi, the President Wamutarika ensured that his brother was in a position to succeed upon his demise. However, the constitution did not provide for Vice President Joyce Banda because the first families zezisula zezonono obukulembeze kaseti babupulani kakati ono mukyala katono ono Prime Government Semmengo akugambye nti akwebaza era genda mu maaso n'okwongera okubesa kakati nkugamba kati abo bwoba n'engoye be bagamba okuggala mu wiiki waliwo ze babadde balagiriza kati bazisuulebo
tusobola kuzisuula naye tiro ekola gomesi enno nabo baagala kuleeta bulesi bwatokamba buli tulina ebinazi pulezidenti yakwata n'abawa binazi butto yakakubbeeyi sabuni yakakubbeeyi ebinazi biraga Kenya. We provide land for the crop growers. Bakuba emmere 5 mu nnyanja z'eŋŋamba Katumbala. Lwaki butasomba binazi bujingo n'afuuka mijingo. Lwaki emmere z'Abannakenya nabaga nti ne kampuni gye bayita Bidiko si ya Malaysia ye Kenya. Bidiko ye Kenya. Ye Kenya teri ye Malaysia ng'eriddawo. Naye gavumenti akayeeba waaki. What are the products of binazi ebirimibwa Essese gye basibira abantu tukolera Bannakenya bone bagaggawala nkubuulira iyo masemu amanyi so kumulya akantu ako nkubuulira ne nkugamba nti first erina okusooka okupulaninga naye pulaninga etya eyinza okulowooza tekatuddire nga wano bwe balowooza nti omu ku baka asobola okufuga ekitasoboka popular webalenye abantu tebamwagala tasobola tayinza kakati muyinza okugamba nti katufuneyo naye bwemba musazeewo nti mumwe mu first family bwe muvudde afuga eggwanga muyina obbateeka mu bifo ne beemaketinga bifo nga tebannaba kujja who cares nga Salimu yali amekamanda tewali afaayo kubanga ensonga z'abasirikale ajja zikola ki kaakati waliwo ka message akakatuuka nti nga toyogedde ku Andrew Mwenda nti Andrew Mwenda mbegawa banne bamugambye mugerere ku mutimbagano gwange bamugoba bamutuuza mu meeting ne bamugobamu mugambe ekife meeting yaffe ogyonoona mirundi gwe kwakwata naga nti kundaba nkakubye mugende ku gundi yange kati oluvannyuma omugoba lwaki yageze mwene ali ekyamunyizizza bamugamba gwekola write a paper nga olaga how the president is going to use a gundi scientific elections kakati nawandika paper bloggers tulina okubeera n'ekifo ky'amaanyi wetufaira information nga yabiwandika birungi nnyo kakati bamala obiwandika tebabitwalibwa president president bamubulira nti yabikoze bobaga nti babikoze president nabuuza nti ani awandise bulungi kuteesa yatwalayo muwala we oli agenda okwesimba omulala ate ne bavayo ne bavumirira kano kasajja tebaagala kadde kagendeyo kajjamuga nti ekintu ekyo nze ekirinako authority kyebambagamba nti gwe kasitoyiye ekintu kyo n'okiwa omuntu bwekira yabba ki omwana eyayiiya ebyo ebyagundi 27 gundi gandizi yali mulala olwokusulambaya nakidusa nakitwala kati nekutesa naye yakitutte kakati kano bakabuulira nti kuteesa tetakomye ku kutwala ddiro naye akwogeddeko n'akuvumirira nnyo n'akwonone wa muzeeyi ne kabatabukira kakati kamagezi kasajja kagezi ayadimiti kasajja ako kagezi omanyi kyekakoze kategedde nti bwe ngenda ewa omukisa muntu tebajja kulumwa kubanga naye bwe ngenda mu FDC tebajja kulumwa kakati kone kagamba nti mbadde envumaani Bobi Wine kangende wa Bobi Wine Bobi Wine ekyo kyekiruma bano nti oba mubadde mulowooza ti Tamale Mirundi avuma Mengo kabaka amuwadde n'obukulu nga mumugobye kasajja kabazi kabaze ne kamanya nti where do I go nti abantu bano batyani nti Bobi Wine oba Bobi Wine nti nga balowooza nti aba Bobi Wine kuba mbadde muvuma tebajja kunnyaniriza kangendeyo ekiba kibe gwalabe bakawandiiseko mawulire kitegeeza kyakabakubye yabbaini mugezi mbagambye nti mulina ekiseera we mukkiririza whoever government comes omulokole bwajja musajja najja naga nti esaba nze nvudde musaba onfuuse mulokole naye mbadde ndisaddakiramu abantu pasa tamugoba yingiza mu bulokole poliisi nemunoonya olwamada yes this is straight era mbabuulira nze mbagamba ti Bobi Wine oyo awagirwa mafia kome tumalirize kya Andrew Mwenda lwaki tiyagenze mwene ali lwaki yagenze mu abakubi abamaze wa people power ekyokubiri Andrew Mwenda agenda kwesimba wa MP agenda kwesimba kuki yeye talina tasobola
ye yakubye bano bobo ina ekibuuzo kyonna ekyobuvunanyizibwa kyoyagala okubuuza mukulu Tamale Mirundi ng'olaba batannaba kukikonako osobola okusindika message ku 0705 mbabulira ne mbagamba 72 49 59 sindika ekibuuzo kyo mukulu Tamale akikemba buli ekiriwo ekyo nti Bamafia bagita Mafia fellowship yes yo ezigeina gali bwegati President kasitategeera ekintu kuba tebalabwa Bamafia tebalabwa Bamafia balina group bbiri bagita fellowship kakati balina ba masters baabwe era akasajja kabaka kagamba ono chairman wa fellowship you can't tell your commanders I'm going to fight you Kutesa yatutebe kagamba Kutesa yatutemwa ngona amusimbye eri yatutene muwala w'omulala ne wa president ne bajjayo birime kakati nze ekinkubye ennaku zino bagamba buli program gyengendo president ayina sente ziyataddewo kakati bano gye nava beebuuza nti ate yanaje sijja kujjayo nze genda lala bwe tuba twayawukana mu mwasalawo kuli omugoyo buli tv gye navaako siddayo tujja kujibira sobola kuyamba kubaka tugeze program nabeerangako ng'eriko abantu bameka ku social media bangi kakati bwe nvaayo tegeera nti kwolwo nali nkukolera ekintu nga nkimanyi okundi abo kakati bajja ne bagamba kasuku mbega obote namugamba why do you get married to Uganda Katikiro when there is a Uganda Katikiro so women we have some because abakazi abalungi mu kiseera bakolako abakolangako we are not many so you would find many people akanali nakatali konna kunte kakati Paulo Bia mukazi we yafa ono ye yali isi ange nabimuma wa people akole bibi na yakolere yakolere tumukadono waliwo kanka uyo naye bamutyenyerwaza atandise n'okukolera ko sente n'alanga ebirango kanka kono wa MBS nammwe nabi wati mwabiraba nawe mmwe nasooka okuwa chansi mulowooza ndi mwangu nedda sijja kudda teri program teri tv gye navako gye nja genda kukolera ekyo president ne bwampita nja kimubuulira nti eyo sindika y'omulala nze ebyo byange bigaaje eyo sijja kuddayo kuba galambalage nti abantu bano obujozi bwe bakola tikakati kiita tabajja mubira essimu bamuyite bamuzeemu kati ebintu ebyonoonesa amaka gatabuse abakyala baage tokyayokka singa abantu tebaavaayo ku busungu kabwe ebifabusenga ate naye katonda yatuyambe bamugobye ayina kuyingira ttaka nakkulu. How are these people going to live in the same country? Go on, tulisinganya mbajja tukole nalinja muttaka busenga singa mufu ne mutani wakajiji singa mufu yalla ayinza omutuwonya ayinza okufiira mu European jail. Some of these are going to die in European jail. Toyinza kwepankira ku organic wound. No, you secretary yogera mu chairman. Yes, we targeted Mirundi's wife twice. Yes, well, we are not killers. Where do you find the business? A lawyer? Buli tunubutu laba ntina magezi ngogere bakwase gendo chimeyo nomination papers comment oye chairman wa lawyer togenda balete kizibu nteka ko nemizinda kulungo yo lawyer togenda balabo bono yitawo lawyer togenda balete kizibu gaboza ati bona lawyer nkubolira nti bweche bakola they learn about president's moves earlier tikati bategedde nti akasajja kano taka boko ekokakozesa ne bakajjako document kutesa natwalayo muwala we kababya kajjababya tumubanga ko kye kabakoze nti mweje mubadde mulowooza nti kasobola gendayo kagenze kagenda kwesimbawo ate ne bwe mutani wange akende kumacha mutute na falu badde mukuba ati mbwayagala mvumirye Bobi Wine olw'okukisa ne mugamba gwe tumanyi byabufuzi sigwondagira nti akasajja kamye simanyi ku anekati kakuvumye nti oli mulalo bikirenga nedda akozibanga nkasekula buli wamu wonna nze nakagambe enkomerero kubba ttooke bakatte bakuyanga alizikatampeko yavu bino byonna katagala butagazi nze sivuma kakoze gundi nti keki kakoze obi kagenze kwa naye bakagambye nti okuva gwe tukyali memba waffe mbwe bya Mirundi bikwata nnyo ani gwe bitakwata
bona bibakwata ekyokubiri akasajja ko data bulire kwogera kayina lwe ka planinga okubba ekisawo kyena kivo kibbako n'oyo chairman wabwe wa fellowship ne mukula ng'amanya ge boogera agabatumye ekisawo manene bwegati because I'm a gentleman mbiyetisinga n'obijjamu akasajja ako bwe munaakeerijjako kabagamba mu the custodian information kajja bente yes nga bakatta ki tebasobola kukatta ate kabamaze kati kafunye security anti badde balowooza tebakiringa bwogamba nti gwe bulijjo tinze enkola yange endala singa omuwala wange yafumbira omusajja mwagala namubba emigo buli kaseera naye katonda nanyamba namuyisa bubinye namutwala mu ddwaliro simukkiriza kuva mu ddwaliro okuddayo anti katonda atampadde ate mulekayo kati yebo ekyaliko kanzireyo ono meja mugaya okuva ebbombo agamba Tamale mwagala nnyo emwagira kituufu tebayita kawandiikako kabadde mu bukedde nga kekwete kati ko kakibazizza kategedde nti abasajja bano bajoozi kakati ndo kampulire nti kikutegeeza temukyayina muntu gwe mwonoona nsindikiriza buli gwe mwonoonye yenna ne mumukasuka mukikoze ekiyitiridde nga kajwa tabakazi be bwe batuuka ku wokusatu ekyalo ne kigamba kakati ye Bobi Wine mumutegeerera ti Bobi Wine ayina abamubalira kankubuulire ebyo bya statistics bigendera but the fact to say ti Wine ye namba 2 mukalulu singa kabaga weekali yes mwana kubanga you see who is declining nze statistics zikiriza kubanga nkuulira negamba statistics z'omu Europe zikola ez'omu Africa tezikola toyinza kudya muntu ataka ku nnyama omanyi nti abantu abamu tebamanyi nakwawula nnyama ya nte ya mbuzi ennyama y'embuzi neyenda era babirya nnyo yes kakati tesi yawe poli gundi ezo zemuyita gundi ebyokuteebereza bikola mu Europe. How would Europeans vote? Europeans vote because of the economy, because of your foreign policy. Kakati lwaki Bungereza yasalawo okuva mu European Union bwe baagatta amawanga gali aga Eastern Europe agali agabakomunisi ne gajja badewa bafuuka basitizeni ba Europe ne bajja e Bungereza bayina ku insurance bayina okubeera ku kikyo mpulira omusiru agamba nti Bungereza eyina parliament y'abantu 6 Bungereza maze okumala emyaka 15 Bungereza ina resources Bungereza ekaba buyambi mwenkana temunkana the only thing we share Britain is the same size kakati ino okumanya analysis what do I kakati ezo teziriyo mu Europe nti lwaki tebera akalulu Bush yali akasoli omubisi ono Trump anywedde chloroquine abamubuuza vaccine eriwafa abatwala ebizungizi ku mwezi how can doctors American doctors fail to reduce a vaccine takirina kati yanywedde chloroquine ate nga si mulwadde ebungereza bagerere badya madoka kakola ebintu ente olw'obusiru olw'ofitina yaabwe ente zayala mu baya ne basalawo tuzireducinga zitya tuddire ennyama yaazo tugifuula ennyama ey'okulya buli nte yalya ku nnyama ya jine waayo yagwa eddalu ye madi okutta ente zimala mu Europe naye katikiro wa Bungereza yavaayo n'anabe bali ennyama n'aga nti ennyama kati eri seefu kunoonya akalulu kyembagamba nti I'm not seeing any situation gyetadde mu ggwanga omuli eggwanga lino kuyamba Museveni byonna bye tuyikola bijjako Museveni kalulu kukatwalira Bobi Wine who is helping him nembaga nti bino bye mulimu Bobi Wine talina magezi yali talina maanyi gakwata kibiina ye n'alimu n'akigula tasobola ekyenalimu kibiina kyenalimu ekyo kyalina kyeyaguze ani amuyambyeko Mafia oba nkubuulire Museveni baludde nga bamubbira mu kakiiko k'ebyokulonda omusajja eyatubba eruweero ne ganga obulwa Nabukenya tubugalidde n'asanga tubukutemu Wesembabule yali Wesembabule n'abukwatamu ne mbagamba nti kati mugende mu kooti muwaabe ensalawo ya Bobi Wine ekwata ku Museveni
kubanga ba promoters b'ekibiina kati yena ali mba pioneer ebidandi ye gundi ye kigongo ye gundi ye mbabazi kakati ba pioneers abo mwabayise atono omusajja wabakonje mwabayise delegation conference nga mulonda president ekitege mu mwaka lyawo ne bobi tulina njawulo nabo kubanga bwe baali bakoleta ebibiina ba promoters tebalina sse mu kibiina on the running of the team which means nti nabana ekikulu kyali kyakuligisalinga kibiina sebo Bobi Wine ne balanga n'ekibiina mu Uganda Gazette ennaku 10 nyaga intelligence semanyi ngerola netakimanya ngerola ye president tategeera nti ebyo bya bulimba nebakigazetinga kakati nabawulidde nga boogera ne bagamba tufudde ajja gundi kakka gwe yagoba mulamaji ate Museveni yamwadde omulimu tubuulirizaako kakati ate bana bakikayanira anti nkubuli tebalina mugaso ba promoters bo bayinkaleginga nandi ajja kujja kikayanire zinange temwandebuuzizaako nga mulondoka ndeeti weenaale kituufu bemuyinkaleginga kati ani akiyinkaleginga kube wano ambuulira ani akiyinkaleginga ekyo ekikuba Bobi Wine ekikuba ne Museveni ani akirimu omugezi ennyo yakirimu ekikuba Bobi Wine ne Museveni tuddayo eri ku drawing board kiri mu gavumenti ya ekitegeeza bamafia bebakoleraana Bobi Wine wamulabyeko ng'avumirira etteka ly'emmwanyi Bobi Wine wamulabyeko ng'avumirira ekyabanayitira okutwala ebintu lwaki nsereko byayogera ebiruma ekibuga Bobi Wine tabyo ate nga naye ali mu kibuga Bobi Wine ali mu Bamafia anti nze nkubuulira to pays the piper controls the tune kuba nze nkugamba nawandika akatabo kange the invisible hand nakawandika 212 nembaga nti mukalulu ka 211 natunuya scenario yemu mawo bamugulumira yesimbe ku bwa president ne Betty Kamena yena ajja olwo ng'avudde mu FDC intention yali emu nti singa beesi yagaana simbawo tunavuganya Afrika ibabaleeta abo baaliwo bubeezi kati obwo obubiina ono ke yaguze beena babuteekawo singa wabeerawo omuntu aganye bamugjayo babwanika kakati nenkubuulira nti mwoka akalumujjukire nti abantu baali bavudde mu DP bannambooze bana yingidde essuubi omugagga yabagula I'm not saying something different miliyoni 600 lwe baamuwa Namayanja oyo Namayanja oyo yampitako ng'anoonya akalulu g'amanyimbi manyi naŋŋamba batusigale mu woteri bwa Ghana noono omuwala olugundi ono ani ono ne message ye nkyagenda ku ssimu nakiwala kiyenyi nti jangu okolere bba wange kubanga bba temanyi si wa NRM nga message byeyogera si byamaanyi nnyo nemugaa nze sirya mu kibiina lu muwanga najja naŋŋamba nti ewaffe waliwo abantu bange bo balinze ba NRM beetegese okumpa akalulu bakuwulira ng'ompaana nnyo naye kakati Bamafia omanyi kye baakoze ate ono omuwala kakati ebutambala ate bali ku Aisa Kabanda ate yayingira people power bo bagambye tetuli bo batwala abantu baabwe kubasinza mu parliament kuyisaamu biteeso byabwe kyekikubya amagezi bagambye nti akayimbi katukawe ssente kakuba Miria kyambadde nantabaye letagwandi road alogansi gye balinako nkimanyi lisi yabwe bagambye katumuteekemu ssente amuhumiliating but Baganda fighting themselves Baganda fighting themselves temuyina gimulaga even investing in people bwogeberera abantu abakulembeze bonna teryagula mutima gwa muntu nti Levi Patrick mwana wasa yali musajja mugoge ng'agenda kufa akabenje kamukuba gundi n'amugjayo kiruba namugamba nti batandika okujjanjaba kyava amugamba nti kati gwesimbe ku bwa president deputy nga wange so nga mwana wasa yali yagenda dda ng'alinga Besigye nga baayawukana dda bapoolinga buto n'abaga nti muli babbi naye ssebo gundi mistake gye yakola oyo mistake gye yakola kiruba mwana wasa yatandika okuyigga ababbi yawangala emyaka 7 mu kifo ky'ebirirwaki ssente ezaali zimujjanjaba zaali nnyingi naye yazibikkirira ng'ayoola ababbi
n'akwata abaali bunyiso n'akwata abaali military intelligence yakwata container 2 ezandaweya n'azitwala ku kooti okulumiza Kaluba Kirwa how Kirwa was extravagant naye nga president yadda mu andaweya ayambaliwo n'agisuula wayi bwegenda kamajimbi weeta kulota naye bagikwata bakwata ndaweya zakirwa containers ensi neekuba enduulu ekiki nti epanjama ayina panjama container 2 the man yatulugunya Kiruba anti nkubuulira nti kakati ono Dos Santos atali waabwe yadduka eyakuba Savimbi n'amuteeka wali ono gwe yaleeta olowooza yamuleeta tamumanyi naye mu mwaka gumu amwefuulidde kakati mwene bwe munaakwata abantu bano ti Bamafia gange bateekemu ssente batwale liruchenji nabawandiika mu katabo kange mu 2011 nembaga nti omukulembeze bw'aba alonda omusika alina okuba nga ffe kakati ffe tulina abaana babakazi bangi wensaido nsobola okugamba mutabani wange ne muga nti mama obwegende mulwadde nga mulamu nga nninda lipooti gyambuulira oba agenzeeyo batagenzeeyo nga si yennyina amuzaala it helps me to know kituufu baganda be bano bo abatali bannyina baabayisa atya abafaako kakati omuntu ebintu ebikyusa omuntu one sente zikyusa omuntu find new friends egundi omwenge tegwonoona muntu political power ekyusa omuntu political ekyusa omuntu nti eno gyemulaba egundi ewa Paulo Bia ndoza kamera Paulo Bia yayina omukazi eyafa omukazi eyafa yali ayagala president nga bano bakugamba nti Miri yali mukazi mulungi nnyo Obote Kimayanja Nkanji yali agala muwasa Obote namugamba why did you get married to Uganda Katikkiro when there is a Uganda Katikkiro so women we have some because abakazi abalungi mu kiseera bakolako abakolangako we are not many so you would find many people akanali nakatali konna kunte kakati Paulo Bia mukazi we yafa ono ye yali esi nenga mukazi we nti bamwagalako ne president kakati oli yali president ya Hijo ono mukazi nakolaga ne baalu ba dokita ne bamugamba nti omanyi oli mulwadde ogenda kufa obuyinza vice Hijo n'abuwa Paulo Bia nti alwadde agenda kufa agenda kizuula nga dokita yamulimba yakumuwa yamukiki ba nolwekyo mumulowooza nti abakazi bano ku mada abatta bababa oba abasajja abatta bakazi baabwe zaye lwebagattibwa olabe bwe beemiisa era bagamba nti nze Mirundi mbagamba nti bwe kibanga buli lwolaba ku gundi nolaba nga muwalawo alese pick up enamba buli lwajja obakyalira remember kitege mu mutwe tulina kupika leta ebintu ejja kuleeta omulambo watukukubira ekizibu nti this ayagala nnyo omukazi oyo the day that man will be disappointed you will kill your daughter kituufu extreme love gityenga omusajja agula kino pick up jange ejjudde nekola kitegeeza this is psychologically dangerous kitegeeza nti muwala wammwe lwali munyiza kabaka nyo osobola okyavoiding oti anti nze nkitegeeza nti eno love eriku kakati atawo ogikola babuulira nti oyo musajja eyo love eriku extreme take care mulimu ne kabiri ezitayenda gweyenda gwewasa omulugwala oyendoola nga yazimba ennyumba yaweerera abaana yakolaki ono kasooli gwemukwata waabaki abalugwala bemulaba abakwata kasooli kukwata kasooli wabalugwala gavumenti neegwa mwemwina abantu babano balina ebintu simplistic njagala mu dakiika emu otubuulire ku Tumukunde okwesimbawo kwe kulina impact Tumukunde yagiridde Tumukunde yali azze Besigye handing it over yes Besigye naye muntu having failed 5 times tayagala kudda ku muntu kumuba kakati bo bali basaza amagezi nga ba financiers
Mugisha muntu bamwaga tusimubya basiba kabangali. Yes. Era kyo lwa tibamwogera ko tibakola kintu kyonna. Simwangu. The most person as far as the mafias are concerned, the mafia fellowship is Mugisha. Kuba kabangali nora omusajja omukulu wadduka. Mugisha muntu loza si yali bado mutikira Museveni. Ata ine mikisa gisikira Museveni. Mingi. Ekuvanga abantu bakya fellowship. Abantu batekedde obubbi. Kasa mukwata ku bintu by'abantu. N'ogamba nti nayitirwe be. N'ogamba nti abaana sente z'abaana kudda mu ssomero tuzibbe. Kuti ne babakwata nga mwogera. Titukozesa abayuna tubagaane. Tukozesa Simanyi Dokitaani waliwo omusajja bamwogedde erinnya. That one should go to the police. Nkukube tukegwe ne ku nnyumba ne wosula abantu bakunoonye. Kakasa mukwata ku bintu by'abanene nti amata tumugabbi. Abaana abakazi abazaala n'abaana bajja kuweebwa amakaliwa. Maziwa yiko wapi? Oyo ne bamala ayita mu nte ngadduka. Kakati kasita mukwata okukola ebintu ebinene. Gavumenti kasita abantu bagiwulira. Ne bagiwulira mu nsawo. Ne bagiwulira mu TV. Kakati Mukunde yabadde agiridde kuteeka ng'oba. Lwaki Besigye abalemesa? Besigye naye kyava abazannya. Besigye naye promota kuba FDC yava mu Gundi. Balinawo ekibiina kyabwe Gundi yakiyitanga Malwa Kirabu. Opono yakiyitanga Malwa Kirabu tebasooka ne FDC. Waliwo nedda Federal ya Betty Kamya. Bayina reform agenda mwe yava. Kakati ekitegeeza Besigye ndowooza and others ba promoters. Naye etteeka lyabagana to play any role. Nolwekyo any person dragging Bobi Wine aba dragging ne Museveni oyalina kuba mugezi nnyo. Kakati nze kyembalabako nti oyo Tumukunde agenda bakubya science. Tumukunde mu science mumanyi nnyo. Reverse psychology. Tumukunde mu science ajja batomeza abamali. Tumukunde ne bwaba yesibye kubanga mbagamba. Look what Tumukunde nali naye mu 2021 ng'ayagala bwa president. Era Tumukunde yaŋŋamba nti olunaku lw'olira ba Museveni ng'agenda NRM will split into 3. Nkyakirindiridde naye nkiraba sayini zaakyo. Yaŋŋamba NRM will split into 3. Tumukunde musajja mugezi and is patient. Kakati nkubuuza ti Tumukunde yayagala okwesema mu 2021. Museveni amuwa security minister dame kiyi yakola kuba yajja n'ekintu ki. Museveni yamuyita okuzimba ennyumba we yateeka amatafaali amafu amanyiwo. Dedire Tumukunde ajja bakubya bino ebya science okwogera ku science ebya Gundi kati naako mafi yekafiiriddwa. Naako mafi ya kampu ya mafi eri bubi nnyo. Tumukunde ajja kuba mafi.